Okay, mwami Bigirwa Moses Gwenaye olikuwa 89.4 NBS radio tuli munsi nebyayo. Se mwami Bigirwa okusinzira weno noire agenda n'enkola gy'olukwenda mukolemu ebintu. Oligeza kuokoba nti ekifo ekyo president mukyesoniwe kuba oba olingirire olukulingira kuba babaka. Kitegeeza nti okwani sittinga mu M7 muntebe gyalimu ku kalulu timukisobola. So olukulizotinga kwira ku byababaka bangi. Ekibuuzo ekyo ekisooka kankiire muntu mwemu seventu mugezezaaku mu bintu ebyendawulo waliwo bannaife abakambwe abamugezaaku mu buyeekera ba Joseph Kony n'abandi ekyo yakituwanguliramu twava ku ekyo wesimbawo naye emirundi 6 Dr. Semogerere Dr. Besigye emirundi 4 ni Kyagulanyi Ssentamu omulundi mane emirundi 6 yatwiba obululu yabitamya tugezeza okwekalakasa nze mwene ndumbira okwekalakasa okutali kwa nsambo ndala nakasibwe emirundi 4 mu mbeere d'endawulo mu makomera ag'endawulo okwekalakasa byonna yabitutamya okay nga twina mu kiseera kino okwapulayinga yo method eyindi esobola omunafuya proposal ya temuleka nti tujja kumwesimbaku proposal yaife gye twawaireko ebibiina byonna kuba byarisizinze document jennayo wano ebibiina ebisinga byarisizinze ebibiina kirala ekikaali ku receivinga proposal ya ekoba nti tutuyambe ng'ebibiina ebikakalukana okuleeta enkyukakyuka mu Uganda tukubaganya ebirowoozo era tulingirire kuife ani atuswikuluimeku mu kuba n'influence mu bataka tumuyikanie ku nti mwami Gundi asigale ng'akabisana ne mwami Museveni aye yena tumuwa omukisa eno territory for example Kyagulanyi Ssentamu tuyinza okutyama twakoba nti be akatusingaku mu kuinfluencing abantu country wide tukane naye kubabaka bwa parliament tumuwaire central region yona central region yekola ababaka 127 bona asobola n'okuba wangula kati bwatubavolinga okuswika Buganda akolagane n'ebibiina ebiri mu region endala kubanga Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bazira busobola kusimbawo bantu bona mu constituency 28 ediri mu Uganda. Okay, Mwambigirwa oligezaako okuba nti omulikwenda kuzimba iwanga lya Uganda nga lyefaananizaako eri operatingira ku federal system okusinza kubyo bekwogera nti buli kibiina kibeeku niwe kiduumira. Ekyokubiri mu bibiina byoko byemwawandikiire n'ebisinde byemwawandikiire nkaali kuwulira koko ti mwawandikiire ku ekisinde kya PLU kuba kyona ni kumwe ebisinde biriko banti twenda nkyukakyuka. Yeah, actually PLU ikansoke ndiremu ekyoso nti ife ekigambo federal kikaye tusobola kikozesa ate buli lwokikulembeza nga region edini bikoba nti Buganda nerikwenda okutufuga kubanga yo Buganda yaganda waze ekigambo ekyo ekya federal kigambo kya luzungu ayi balowooza nti kya Luganda so kiriani popular ife tukozesa regional political empowerment tukwenda region dibe empowered politically sobole okugabana kuke ya Uganda. That is our agenda. And then too okusavinga PLU eringa branch ye NRM era ojibonera langa extension ye NRM ojibonera langa akakodyo kayo kakongezaayo kabusika so mweyembera tukakiringira but executive ndijati amane high command okusinza bye bali kwogere na kudino bali kuva mu message a bit different with NRM tujja kuba wa copy era abuzizo diri yakuba savinga copy kubanga discussions mu kuna high command ya twabonanga it's somewhere worth okuba savinga kale